ku nazzi kuno ng'obutonde era nga bw'obumanyi bino bye byaliwo okutuuma omwezi gwa January ne gutuumibwa Gatonnya. Lwaki omwezi gwa January gwatuumibwa Gatonnya oba omwezi omubereberye? Kati mu biro ebyedda omwezi guno gwabanga gwakyengera ng'amatooke gatonnyera nnyo mu nsuku, ng'amatooke gadimbuka. Kati twaliise kidoomoole byabangawo mu January. Kati Omuganda bwe yakiraba n'agamba nti amatooke agali mu lusuku gatonnya butonnya. Kwe kutuuma omwezi guno ogw'omubereberye n'agutuuma Gatonnya. Amatooke gatonnya mu lusuku. Kati tugenze ku February yaguyita Mukutulansanja. Mukutulansanja mu kiseera kino essanja lyabanga kuba kakano tebikyalabika bannange, kubanga essanja lijula kugwera ddala mu nsuku olw'omusana ogwaka mu December ne mu January. Naye ate weewunye olaba nti geraageranya ebintu bino olabe ne we tuli kati. Kiki ekireetedde ebintu bino okukyukakyukana? Omukazi agambye enkaabira butonde. Tunakaaba olw'obutonde. Ffe kenyini ffe tweyonoonedde ebintu. Kati ebisanja byakutukanga nnyo olw'omusana ogwayakanga ennyo mu December ne January ono Gatonnya. Era mu mwezi ogwo gwennyini omusana guba mungi. Nga kati era kale bw'ogulaba gugezezzaako okwaka, kubanga mu bitundu ebimu muyitirivu nnyo. Gwakutulanga nsanja, kyebava baguyita Mukutulansanja. Ate Maachi omwezi guno gwe guyitibwa Mugulansigo, gwe mwezi ogwokusatu ye Maachi. Mugwo abantu mwe bateekerateekeranga n'okunoonya ensigo ez'okusimba ng'omwaka gutandise okutambula. Kati mu mwezi ogujja ogwokusatu Mugulansigo tugula ensigo tweteekereteekere okusiga, kyegwava gutuumwa Mugulansigo. Apuli guno gwe Omuganda gwe yatuuma Kafuumuula Mpawu. Mu mwezi guno enswa empawu mwe zibuukira okwefuumuula. Yena bwe yaziraba ngalaga kano Kafuumuula Mpawu. Enswa nga mpitirivu nnyo, kyekyagutuumya omwezi ogwokuna Apuli Kafuumuula Mpawu. Kati omwezi ogwokutaano May uno gwe mwezi oguyitibwa Muzigo. Omwezi guno guba gwa nkuba nnyingi era gwe gwa Ttoggo ddala. Oluusi tebava bagwogerako nti mu Ttoggo mutta biryo, kuba ebisimba ebimu bijinyimuka nnyo ne bitabalako mmere. N'ebisolo ebizaalibwa mu kiseera ekyo gamba nga enkoko ezaalulwa mu kiseera ekyo. Nazzikuno njogera byadda bannaye mu nsaasire, njogera byadda. Nazzikuno ng'obuko bwafanga nnyo nga tebutera kukula olw'okutotobala n'obutiti. Mu mwezi ogwa May Omuganda kyeyava aguyita Muzigo. Kati ate najja atuuma omwezi ogw'omukaaga oba June n'aguyita Sebaaseka. Omwezi guno abantu bagulwalirangamu nnyo era n'okufa. Mpozi emmere y'omwaka ate n'ensiri zeziyalulwa mu migga, mu njazi, eyo mu misiri gya kasooli bye byalwazanga ennyo abantu ensiri ezo. Edda omwana yatumwa okutwalira kitaawe kasooli alyeko, naye n'asanga nga kitaawe yafudde dda ng'amannyo gali ku ngulu. Tata yafa, naye ndoozi era balwawo okumulambula. Taata waatuulira mu gundi n'afa n'ayitirayo n'amannyo ne gadda ku ngulu. Kati mu biro ebyedda abaana abato tebamanyanga nnyo bantu bwe bafa era nga tebalabanga ku mirambo, naye nakati mwana tebatera nnyo kulaba mirambo, ekyo mukikuumye oba. Kati omwana kye yava ddayo eri abaamutumye n'abagamba nti nsanze Sebaaseka. Kumbe ssebo yafudde dda. Nsanze Sebaaseka. Kati awo weewava omwezi guno kuba gwalwazanga nnyo abantu. Ndooza ssebo bambi yalimu omusujja nga bw'omanyi ebyedda. Musujja ne gugonera, ssebo bwe baamutwalira ku kakasooli
omwana yasanga amannyo gali kungulu na omwana naga nti nsanze sebaseka kati awo weewava omwezi gwa June okuyitibwa sebo aseka. Mwezi gwa kasooli tuliramu nnyo kasooli n'emiyembe yembe egyo ate negimala negidda mu Desemba. Mu Julaayi guno guyitibwa kasambula ogw'omusanvu. Nabagukazaako kasanvu. Guyitibwa kasambula. Mu kiseera kino omusana gwakiramu mutonotono ne guyamba abantu okujja ebisoolisoli n'ebidoddo mu bisambu byabwe n'okubisambula abamu biwe ekyanya nga beetegekera omwezi ogwa ddumbi omusajja. Kati basambula gwe kyekyagutuumya kasambula. Kati ate mu Agusito oba Agasiti ogw'omunaana ne bagutuuma muwakanya. Eggulu lyabwatukanga nnyo mu mwezi ogwo okulaga nti omwaka omusajja ogwa ddumbi gusembera era nti guwakanya omwaka omukazi ogwa ttoggo. Okitegedde ekyo? Kati kyebava baguyita muwakanya. Kati tulina ogwa Sebutemba oba guyite ogw'omwenda. Muganda yaguyita mutunda. Mutunda ono kubanga mu mwezi ogwo enswa entunda mwezitandikira okubuuka. Omuganda kyeyava agutuuma mutunda. Ogwo ogw'omwenda. Kati tulina omwezi ogw'Okitobba. Omuganda yaguyita mukulukusa bitungotungo. Enkuba etonnya nnyo mu mwezi guno yekulukusa ebitungotungo ebyo kale yabikulukusanga. Yabikulukusanga kuba kati munnayita ebintu byonna bikyuse gifuukanye. Kaakati yakulukusanga ebyo ebitungotungo ebimerereze ebyamera mu bisambu by'entungo era bw'oguyita bitungotungo oba ofunzizza bulungi erinnya eryo. Kati gwe guno omwezi ogw'Okitobba oba ogw'Ekkumi. Guno gwo ogwa Novemba oba ogw'Ekkumi gw'omugumanyi Museenene. Omwezi ogwo gutonyeramu nnyo enkuba eyitibwa eya Museenene era lutonyerera ne tutonyerera. Abakyala edda bwe twabanga eka nga olukubakuba olwo lwa Museenene lutonyerera nga tetwagala kulima kati nga tubeera mu nnyumba. Nina mukakitange ngamba mufulumye enkumbi, enkuba eno tetobya tusobola okugirimiramu. Nowulira bweru yonna wonna obunyogovu mubadde mweyokera bukasoolisooli bwammwe obugonjagonja nga tuyagala nakufuluma abweru naye ng'era sseba atugamba tufulumye enkumbi tugende tulime n'enkuba tetobya. Kati yeyo eya Museenene lutonyerera naye ate mu abakwasi b'enseenene zikwatirwa nnyo mu biseera bino. Kati tulina omwezi ogwa Desemba oba omwezi ogusembayo ogw'Ekkumi-n'ebiri. Guno guyitibwa Ntenvu. Ntenvu nno abamu balweya ngamba mbu ogwo omwezi amenvu gaba gateevuunya mu lusuku. Nedda kati mu budde muno mu ttale mwabangamu ebiwuka bingi ebiyitibwa entenvu. Ebiwuka ebyo ebyenyogootole ebyo ebiyitibwa entenvu kyekyagutuumya Ntenvu. Kati nno Abaganda kwe baava okutuuma emyezi egyo amannya ago.